kulisayo nnyo ate mukumula mu mwoko nyogadde okwebaza banyo baidira okutulaba Delta TV kwoli program ebintu bizibu nze nasali kyagenda maaso n'omukyala nsonga za jjajja nsonga za kirabo agezaako okutunnyonnyola nti yakula ne kirabo bannange ebintu omwana bye yayogedde byabasuseeko tabiwulirangako kwegamba byawaawaazizza amatu gaabwe kale kirungi nnyo obutagamba nti bannange ate muwulirizaako omwana yekka ate biki bwetyo se bwe tukola twagala okumanya ddala ekituufu ekiri mu kino tukomye wali twogera ku mubuulizi n'ebiringa ebyo headmaster akubidde agamba omwana twamukuma buntooki kati ekyo kiggwa ddi waliwo olunaku olulala olwagambibwa oba lwe baddamu okukubira ne bagamba ate waliwo ekyagenze mu maaso nga kyefaanaanyiriza ekyo okuddamu okunkubira kyenjijukira nga mubuuliza ŋŋamba jjajja yagenze ku poliisi nemubuuza jjajja yagenze ku poliisi nga nsonga kyemutwala naŋŋamba tebaagala kiraba asome nemugamba kijja kitya ani atayagala kiraba asome kirabo nemugamba waali omumpeeko n'amumpa nembuuza kirabo kiki ekiriwo ddala ddala naŋŋamba jjajja ayagala kunzizaayo naye nze saagala kuddayo wa jjajja nemubuuza lwaki toyagala kuddayo wa jjajja naŋŋamba nti njagala kusoma nembeera ku sayidi yaani y'omwana nemugamba bwe kibanga bwe kityo butuufu bakuleka osome olwaneko osome nemugamba ate kirabo making sure nti bw'ogenda mu class ofokasinga omanye embeera ki gy'okola ki ne mukazi munaku gy'olimu nekyano gy'olimu nemugamba olina okulwana ennyo osome bw'oba ofunye eddoboozi soma ffe twalemwa naye soma ko kirabo nti ye kati ndowooza era nekabanga era nekeekulungulula mba ndi awo era nga baddamu bankubira tya nti mukadde alemedde ku mwana agenze era ku poliisi kwenze kati mubuulizi ogenda kukola otya nti ne bwanaakola atya ne bwanaakola atya kirabo sijja mmumuwa awo nempoozingamu nze mwenyini nemujja ku ssimu neŋŋamba ne bwanaakola atya ne bwanaakola atya kirabo sigenda mmumuwa lwaki kubanga omuggo gwannatema si gwannalonda ne bwoba okola otya omuntu nenkukwasa nenkugamba nti nkwatiraako kisigala kikyo yes kale nembanga sikifunye bulungi nannemerako nemugamba bwe munaaba mugenda ku poliisi ojja kuntegeeza olunaku bwe naaba ndi free nja kusobola okola ki okujja nga njagala kakasiza ddala mazima because bw'owulira sayidi eno oyinza obutafuna kituufu bwe kiri nemugamba kale bwe munaaba mugenze ku poliisi ojja kunkubirako teyankubira kati mba ndi awo nze mwenyini nze namukubira naŋŋamba tuvuddeyo naye tumuwangudde omwana amumpadde konza amukuwadde nti eyo amumpadde naye ne bwanaakola atya ne bwanaakola atya ate ye naakola statement mbu jjajja yamugamba omwana amumuwe alyengako naye kitegeeza ki nemugamba no ekyo kintu naawe omuntu okiraba bulabi nti mumpeeko atirisi oba weekendi nti oba Friday Saturday Sunday agendeko naye babeereko awo oba bafumbe balya then akomewo nti ayinza omumuwa ekintu najja n'afiira ewange nemugamba ye ate mubuuliza awo nga mugenzi wala eyo yonna mwatuuseeyo olwonna muli ku ssimu yes eyo yonna yonna mwatuuseeyo nti ye twatuuseeyo jjajjaawo teyeesonyiwa bintu nemugamba teyeesonyiwa bintu naye kiki nemubuuza gwe woba otunuddemu obuzibu buliwa because nze ndi eno simanyi kiri ku ground kiki obuzibu direct we buli wennyini nnyini nemugamba tonnimba mbuulira ekituufu
nangamba obuzibu buli kujjajjaawo kyekyo nesigala nga Nakomaawo. yes nesigala nga Zikutabudde. sibifunye bulungi nengamba owaayi kankireke era mbadde nga ngamba bwe naaba nfunyemu obudde ndigendako ewa jjajja ne tutuula ne twogeramu ku nsonga za kirabo zino naye kyanneekanze nga ngate obirabe bulabira nambiraba ku mikutu bannaawe eno naye tutuuse ate bayirayo nze nabadde sibirabi naye waliwo omukwano gwange ye yabiraba n'akansindikira omanyi ye yakola na jjajja kati bw'alaba omuntu ng'azanyisa jjajja kimuluma kati ne sister waliwo awo Sandra genkugambyeko bwe twakula naye mwana wa kojja naye n'abunteerako era ye yabinsindikira wano naŋŋamba nti laba kirabo ne jjajja ndoza olaba wano ye yanteerako nti laba jjajja ne kirabo kitegeera n'abinsindikira kati nange nenfuna gwe mbisindikira brother wange naye mbutu ffenna twewuunya bwewuunya because omwana okwogera ekigambo ekinene abantu bano bwe baba nga mu ndowooza yaffe ne mu ndowooza y'abantu nga bwe bagamba nti omwana oba ebigambo babimuteekamu buteesi gw'olowooza mbeera ki eyinza okubeerawo nga tetugimanyi eyinza okusindiikiriza omuntu yenna okuba ng'ateekawo okutabula awo nze mu kulaba kwange bandibanga baagala mukama ansonyiwe naye bandibanga baagala ttaka lya jjajja bandibanga baagala bakole ekintu ekimusindiikiriza ndowooza atuuka okutunda oba batwalewo olowooza abantu bano anti ebintu bino ebyamataka bizibu osobola okubeeraawo nga abantu baali bayagala dde ettaka oba ne babaako nekye bakola omukyala n'agaana olowooza nti mwe mumanyiiko bugamba nti twawulirako guniga agamba nti abantu abo baagalawo tetuwulirangawoko naye ng'era tuwulira bangi abazze nga baagala omupangisaako abamu n'abagaana abamu n'abawa naye nga neera bayirawe ne mabegako eyo twali era waka ne bamuleeterako ku bipapulapapula nga bamusindiikiriza atunde nga bamusindiikiriza atunde wabadde oyogera wagambye nti nalabye omwami Toofa bwe wali osuubira nti asobola okuba ng'awolereza jjajja ku busezi omwana bwe yabadde ayogerako obusezi Toofa yaani Toofa kati gye twadda tubaako walako naye nga twali twawula lusalosalo kati neeri gye twadda twawula nsalosalo kati wano wa Toofa wano waffe kati Toofa oyo kubanga Toofa oyo yandibadde at least atunula n'agamba kirabo by'oyogera biki because bwe kuba nti kusooka kumanya jjajja Toofa amanyi nnyo jjajja because jjajja ayita Toofa nti mulamu nakyuyako nga gamba nti mulamu yes naye Toofa yasirise mulamu ayagala Toofa yayawasa sister wa jjajja yes n'amuzaalamu oba omwana omwana omu babiri simanyi nnyo sibimanyi nnyo ebyabwe ebyo sibimanyi nnyo so kati kyakwewuunyisa okulaba nga Toofa asirise busirisi asirise kubanga ne mubuulizi aliowa emyoyo gy'abantu kubanga bw'oba ofunye obutakkaanya osobola okugenda mu kyaki n'osaba omutima gwo ne gukola ki gukakana oba n'ogenda n'obuulirako ku mubuulizi tya munange nina ekizibu bwekiti ne bwekiti ne bwekiti najagate ne mubuulizi naye n'ayimirira n'agamba nti nange nalya ennyama can you imagine nti nange nalya ennyama eyali ennyama gy'ataategeera era kijjayo kiri nti nalya ennyama teyagala tugamba nti nalya ennyama nagirya naye era kijjayo kiri ekigamba nti nange saategeera nange nalya ennyama ey'omuntu ate era mubuulizi n'akanya n'ayogera n'ekintu ekyansinga okuneewuunyisa
ogamba nti tulina ekisenge ekitaggulwa kati nze kyembadde nsaba tugende tulabe ekisenge ekitaggulwa yes ekisenge ekitaggulwa no ekirala ekyobusawo Obuganda kuba bagambye nabulira nti jjajja musawo Muganda asala kiraba eddagala tugende ewaka wabaayo essabo nalyo njagala muliraga abantu wabanga waliyo essabo tuliraga abantu because omuntu ayina essabo ateekeddwa okuba omusawo Muganda ateekeddwa okuba nga ayina oba bino ebintu because ffe jjajja waffe ayina ebibbo ebyabalongo ekyo kyogera ayina ebibbo byabalongo which is not bad. Yes naye nze nkuze kutuuka wano sirabangako jjajja wange nga ayina omuntu azze n'amukolako mpozi abantu b'endaba abajja bambuto n'abanogera obudagala naye sirabangako nti jjajja atandise bajjajja bazze sikirabangako yadda omulundi ogwo n'ogumu so ekintu ky'okwogera nti obusezi buno kyabakubye nnyo wala kyankubye wala because nze jjajja wange ye mukazi akeera n'atambula n'akola byakola n'akola anaaba wakati w'essaawa 4 ku 3 era akugamba jangu omperekere akwata katawulo ke kampi nnyo bwe kati n'afuma n'agenda n'anaaba naye kyankubye wala kubanga omwana omuto oyo okutuuka okugamba nti kwagamba omwana omuto ono alabye ebintu mmwe abakulu bye tutaalabako nti jjajja musezi nti tulina n'ekisenge ekirimu ennyama n'ayogera n'ekigambo ekigamba nti nali ngezze nnyo jjajja alina erikola ki no nali ngezze nnyo jjajja yali ampa ennyama ey'abantu eyo yalinga muwa kale nga onogamba nti ngezze mbadde ndya zi KFC ne zingezza kati bwenzize eno embeera yayo si nnungi tebasobola kuntuusaako KFC okitegeera kati ye yagamba nti abadde alya nnyo eno ewaffe ewaka ewa jjajja gyakulidde nti alya nnyo abadde alya nnyo ennyama y'abantu n'emugezza kati bwe yadda wali mubuulizo ono nti alaba omwana amukenenako akoze akoze kuba kiraba akoze kirabo yali munene naye kiraba akoze asigazza mutwe n'amabeere ensonga golooza kiki nze nange kyetwebuuza nti kirabo kiki ate mubuuliza okutuuka okugamba omwana nti ekikukozezza eri ewajjajjawo wali olya nnyama y'abantu ye yali ekugezza kati wanaateredde kubanga tagirya simanyi kati bo bajja kubituddira bo bajja kubiddamu n'ekintu ekirala kye neewuunya okugamba nti ensi y'emyoyo sibimanyi nnyo ensi y'emyoyo byebiki musaba waliwo nga olaba abantu nga kati kamannyonnyole abantu abasabi bwe basaba ennyo bagenda mu nsi y'omwoyo nga bw'onoogamba nti obanga bwe bananyenya ensaasi kankibagereze ku bantu bensinga okulaba kubanga kozi bonna mbalaba naye kankibagereze wano kansooke wano bw'ogenda mu nsaasi bwebeera bayita bajjajja akakaseera jjajja ng'avuddeyo toba ggwe okitegera toba ggwe bw'ogenda mu kusaba n'oyingira ensi eri ey'omwoyo ebintu bikyukamu owuliako abasaba ne bakyusa n'ennimi abadedededede wololo ebyo ensi y'omwoyo beera eyingiddewo that's why nze Sharon nja kufa yes nze nja kufa because nze sirina kyembiriivingiramu toli musabi nsaba bwe nfukamira wansi ne ngamba nti mukama katonda wange ne wano katonda waffe era okimanyi nti katonda gyali naffe munnange tusaba lwakuba tetugenda nnyo wala ng'abantu bwe bayinza okukitegeera kubanga ffe ne mu church bere wadongamba nti mu church n'entebe ezammwe ezirimu za jjajja mu church eyo omusumba mwasumba jjajja yagula entebe ezo mulimu entebe eza jjajja waffe yes mweziri naye omuntu
okugamba nti omuntu oze mu bbanga ttono omwana mwafunidde ekimbe mutandikidde okulaba obusezi bw'abantu mutandikidde okulaba ekisenge ekitaggulwa kati nsaba tugende tulabe ekisenge ekitaggulwa tulabe essaba eryo tulabe emirambo kyokka kyensaba okay nomwana bwe yabadde ejjuza ayogera yageze nagamba nti jjajja asera naye temulya tebalya ako sinakawulira kubanga ye yagamba jjajja asera n'omubuuza asera mmere bantu nti bantu era nannyonnyola kati bino sigenda bikumalirayo bwe tuba nga tugenda mu kyalo then tubisange mu kyalo asobola okubiddamu n'abinnyonnyola nti asera yamulaba nga yeeyambudde era yamulaba nga yeetooloola anti kati awo wetusaba yeetooloola kubanga kati ebyokulya yamaze n'abigaana ate lwaki abigaana nga olwedde yamala dde okifulumya nti jjajja alya lwaki era ne mubuuliza ono njagala simanyi leero oba anaayogera atubuulira omuntu omukulu atasobola kwawula nnyama ya nte nnyama ya muntu wadde ennyama y'omuntu togiryangako naye sobola gwe abadde alya ennyama y'ente bw'olya ekintu okiwulira nga si kyekyo olaba ne weeba ennyama eno ey'embizzi tosobola gigeraageranya na nnyama yaki ya nte ne mubuulizi nawe omuntu omukulu nawe n'ogamba nti walya ennyama y'omuntu ate walya n'onyumirwa ne bakusibirira n'enkoko byebyo mukazi wattu n'asima n'obuwogo bwe n'akuwa lwaki emidia nti lyawo tewamugambirawo sigenda kulya nnyama ya muntu lwaki ye ekirala kye neebuuza mubuulizi ye nga ye kikyayagala ayagala kusomesa mwana ayagala kubeera na mwana nange kyenjagala okumanya kikyayagala waliwo omuntu oyangambye nti mubuulizi yandibanga n'akaana yakawasadda nga tetumanyi waliwo yakyogedde nange mpulira gundi ezo nga bazoogera sijja kutema bigambo nabiwudde nange ku kyalo naye nga mpulira babyogera nti kubanga neeno e Kampala abawuliriza eyo story bangi era bagamba ekintu kimu mubuulizi n'ogamba owaayi kyesirinaako bukakafu sijja kifulumya naye ate olabayo omusajja omukulu yatunudde mu kamera n'agamba ekigambo nti nalya ennyama y'abantu oba oweebudde mukazi oli erinnya ly'omuntu okulizimba si lyangu eyo kyaki yakagijja kuba wabaddewo taata wa mubeezi mubuulizi oyo babadde bamuyitaani simanyi buli erinnya lye ndyerabidde kuba gwe tubadde nga tubeera naye era nga kyaki eyo jjajja yali yagyesonyiwamukko akatini kubanga jjajja lwe baamutema omusumba eyaliko oba ye mubuulizi eyaliko ebiseera ebyo ndowooza baalinamu obukuubagano atajja kusabira ani jjajja musajja kati jjajja bano abantu abazze kati nga bumanyi nti basoma ebyafaayo ndowooza ne bagamba owaayi tugende twegayirire jjajja ne bajjanga ne batandika okwegayirira jjajja akomewo mu kyaki pozi ogambe jjajja musajja kye kyamutemya jjajja musajja byali oba byabufuzi n'empalana wala n'ezo ku kyalo ne bamutema bamuyingirira mu nnyumba bamutemera mu kkubo bamusanga agenda era naye tunaba tugenda nja kukulagawo jjajja ffe yafa bubi nnyo kubanga yali musajja mugagga era bamujja mu mmotoka ye ne bamutema naye baba bagenda okuziika bapangapanga ne bagamba twerabiddeyo oba gwali kugulu oba gwali mukono leka naawe omuntu bamutema ebitundu ne bivaavaako bwe bityo bamutema bubi kati bwe balaba ekitundu nga bakyerabidde ne bakomawo bakinoonye waliwo eyali akireeta era nakyo ne bakireeta ne bagattagatta ne baziika jjajja nga kyali kibi n'ennyumba ewaka ojja giraba n'ennyumba ne bagikuba yalina faamu mwaka kyogwo oba gwali mwaka ki
kati nandibanga ntandika okutegeera bulungi ebintu bino. Ne bamutema bamutta bubi nnyo. Bubi nnyo. Naye ekyakirabo kikubye wala nnyo jjajja. Amujjukiza ne bbaawe. Weeyogeddeko ko ne jjajja? Jjajja njogeddeko naye ku makya. Abadde asibamu ebyangu wadduke. Kuba ngambye ku kyalo. Ngambye siryangako ku muntu. Siserangako. Nangamba ate singa mbadde nsera. Oyo mwana teyanditegeddeko nti nkola ki? Omwana gwe nayagala bwenti. Naye ate nawulira mubuuliza ayogera awo mbo jjajja okwagala nnyo kirabo. Mbi alina ebyama bye. Ani alina ebyama bya jjajja? Oyo omwana omuto. Ng'abimanya atya? Atali musikaawe nti musikaawe. Because ffenna tumanyi omusika wa jjajja. Naye ate bw'oŋŋamba nti yalina ebyama bye olw'okuba amuno. Ati mubuuliza alina otubuulira. Byama ki ebyo bye byalowooza? Ye byamanyi ebitalina bibye. Abitubuulire. Kubanga mubuulizi yasiize nnyo jjajja ekintu. Bannange njagala kubategeeza tudduka mu makyaki nga tulina ebizibu. Era ne twewa nnyo kyaki nga tulowooza kyaki esobola n'abantu negatta abantu. Wabula neetayawula ki? Bwawuze. Kwegamba nze ng'omuntu kyansobedde. Abantu abamu si kye tubasuubiramu oba muntegeera. So ate nekinsanyusa kubanga ng'obadde oyogeranga n'omubuulizi. Omubuulizi mbadde njogera. Kwegamba waliwo ebintu bitandikoleddwa. Era namukubira. Naye oba namulikodinga. Oba ngenja kukeberako. Kunoonyako tulabe. Naye bwe namukubira mubuulizi yasooka n'andaga nti talina kyamanyi. Era nankakasa ne mugamba ng'ebintu biri ku Delta TV. Ngamba sirina kye mbimanyiiko. Nangamba naye oyo jjajjaawo ye yeetute mu kamera. Era kuba nze nabayita ne mugamba jangu ye ne yeeremezaamu mu kamera. Nangamba nsindikira ebintu ebyo. Ekyamazima saabimusindikira. Kubanga bwe mba ntuddemu ne ndowooza alabika ayagala kukyusa bufuna bigambo olupibipya byagenda kuwa mwana ono. Nti kati kino wekiba kize we defending about. Ekitali kituufu saabimuwa. Ne tuwunzika nga ngambye ge gamaanyi. Bwe yagamba? Yes, we yaŋŋamba. Ge gamaanyi? Ne mugamba yes fine namwandu. Naye Mukama bw'anaaba nga waali, Mukama ajja kutuyamba. Namwandu ajja kufuna obwenkanya. Kubanga omukazi taserangako. Anaye jjajja taserangako. Bizibu. Banaye jjajja taserangako. Bizibu bannange. Kati okitunuulira n'ogamba kirabo ono bw'obanga ddala bamutendeka kwogera. Kiki ennyo? Nze natuuka kirabo yakiŋŋamba maaso ku maaso. Kuba nze omanyi nnina moto bwe ntuuka ntuula n'abo abaana mbabuuza buzibu ki bwe musanga. Gw'olina buzibu ki, gw'olina buzibu ki, gw'olina buzibu ki. Kati lunaku lumu kirabo yali amperekera nkomaabo. Kirabo n'aŋŋamba baaba konzi wange kojja yankwata. Konze kojjaani eyakwata. Nti kojja kiwa. Konze nakukozesa? Nti ye okakasa. Kirabo tonnemba. Kirabo tonnemba. Nze omanyi seerya ntama ate saagala bya kisiru. Naŋŋamba kannenya kuba obusungu bwankwata nnyo. Naŋŋamba nti bwe nagamba jjajja naŋŋamba nti awayiriza omwana wange. Era omwana wange ne bamusiba gwe okoze eki? Owedde. Twemala gusooka gunnuma nga nninnya nga nzija. Kintu ekyo nga kinnumya obwongo nga kinnumya obwongo nga kinnumya obwongo nga kinnumya obwongo. Agamba kirabo
kojja n'amukwata jjajja n'amugamba ate jjajja n'ayogera ebyekisiru n'ankwata bigere nga nzirayo ampita jjajja etusanyusa okukula baye nga leero toli musanyufu nga tutuuka ewaka compound eri ewaka nze yagikola nga tutuula namugamba jjajja ensonga ya kirabo ogimanyiiko ne kojja ey'okugenda ewa mubuulizi mwana wange banyamba omwana baamuyamba konze si byebindeese si byebindeese nti ate ensonga ki n'abakuubwa naawe ezomanya mpita n'abakuubwa n'abakuubwa naawe oli mukambwe nnyo nsonga ki mugamba kirabo yaŋŋamba nti kojja yamukwata yamukozesa by force naye omwana oyo ensonga ezo yazigambako yakola bw'ati nembuuza kirabo nti ate nedda yali agenda kunkwata neziruka nemugamba kirabo saagala onjogezeeko bintu bya kisiru waŋŋambye otya nemukwata nali ngenda mukuba nemubuuza kirabo waŋŋambye otya waŋŋambye kojja yakukwata saawa zino ŋŋamba yali byawukana nemugamba njagala obeera omuntu omukulu gwe wamanya otya nti oŋŋambye toweebakangako na musajja wamanya otya omuntu nti agenda kunkwata wakitegeera otya kubanga oli virgin toyina kyomanyi nti omuntu we baba bagenda omumwebakako bakola bwe bati kati gwe wategeera otya nti kojja agenda kwebakako nodduka nti ate simanyi nali neeyambudde ate nemugamba kirabo njagala obeera omuntu omukulu oyogere ebintu ebyekikulu oyogera ebintu ebyaki because wano wookulidde we bagenda okuziika wano we bagenda okuziika ate bano be bakubeereddewo mbunze kojja abadde annimisa kasooli nze bwe batuuka otunda ssente tampaako ne mulaga nti ndi ku sayidi ye ne mugamba ebyo byonna naffe baabitukozesa naye omukazi yenna guma ojja kutuuka ekiseera naawe okole ki weesiime kubanga olaba egyo emirimu gye bakozesa ojja kutuuka awantu nga toyinaamu yadde kyotyamu ng'oyitawo buyisi because oba omanyi okukola emirimu gyo wabula gwe kyoba onyweza kusoma soma era nze mbadde mukuutira ekintu eki kirabo soma kirabo soma naye kyankubye wala okulaba nga kirabo yatunudde mu jjajja bwati osera nti ate oserera musikaati nti ate weeyambula omuntu ng'agenda okusera kati yamugoberera kyenjagala okubuuza kirabo yafolowinga jjajja n'amulaba ng'agenze ogwasooka yagamba nti yali afulumya yabwera okufuuyisa kati aba agenze kusera n'amulaba nga yeeyambudde yeetooloola n'ogwokubiri nga yeetooloola wa awo wenjagala ndage ewaka awo wenjagala tulage nti munayi jjajja yayimiriranga ki yayimiriranga wali neyeetooloola yes naye nga bwatyo bwe yagambye kale nno nebitusobera kakati mwe mumera nga mwali bakulu nga kiraba omuto kyewunyisa okuba nga jjajja aseze nga mugenze ng'ate waliwo bakiraba abato kati kugamba mu bufunze nti ffe yatukweka anti kati okitegeera nti ye omusezi abeera n'obusezi bwe lwaki mu regimu eyo bammwe mwali abakulu lwaki obusezi obwo tebwalabika lwaki bulabise kati enkaayana zino zotwogeddeko ez'ettaka abantu bandibanga nabo ddala kyebaagala bakyagala era kuba kyekyaggisawo jjajja waffe kyekyamutemyatema awo wennyini wetuba tukoma olwaleero nga bwagambye tugende tunonye kirabo katugende banaye mu kyalo omuntu ono bwabanga ddala alinga agenda ne ku ssomero n'atwalira kirabo bye yeetaaga n'agenda wamuwulizi n'awagira era n'ebyetaago n'abimuwa kaakati twagala oba oli awo ekituufu kinaalabika ng'omuntu ono atuddeko nekyabanga nekyaba alabye ku muntu gwagamba nti nakula naye because Bridget yagambye yetayabeerangako naye okitegeera kakati gwe yamukolerera eyamuweeka eyakola byonna osanga bw'anakulaba munaye amazima ganaavaayo kale nze Nasali tukome wano olwaleero mutulinda ate mu kitundu ekijja bwe tutyo nga tuzza ate ku kyalo beere bulungi